Okuvaako mu Victory Church Endeeba, obubaka bwa Easter essira abakulembeddemu okusabisa balitadde nnyo kusaba abakkiriza okusonyiwagana. Pastor Ronald Mukiibi akulembeddemu okusaba eno alaze nga bannayuganda bwe balina okusonyiwagana n'abo bwe basoowaganye mu bbanga eriyise. Nga wanoba tokkirizibwa kufumbirwa muntu mulala wabula atokkirizibwa okunoonya amagezi engeri gy'otabagana n'omwami wo. Olwaliro lukujjukize tiwaliwo chance okuddamu okutegeeragana n'okutabagana n'ani n'omwami wo. Bw'abanga Kristo yasobola okukikola okututabaganya ne Katonda nga tafudde ku byonoono byaffe, Bayibuli egamba nti nga tatubalira byonoono byaffe. Omuntu anoonya okutabagana n'omuntu ebyonoono bye tobitunuulira. Nga yeesigama ku byawandiikibwa okuva mu kitabo kya Luka, Pastor Mukiibi era tatalizza kiwayi kya NRM ne kya FDC byagambye nti birina okukwatagana. Ebigambo by'okufa n'okuzukira kwa Mukama waffe Yesu kye bireeta kyengera okwogerako omufunze ngenda kwogera ku kigambo kye bayita okutabagana ate njogere ku kigambo kye bayita emirembe. Ebintu bibiri ng'owuliragala Katonda ali wala nnyo nawe oli wala. Olunaku lwa leero Katonda akwegayirira titabagana naye ng'ekyakikola okuyita mwani okuyita mu Kristo Yesu. Pastor Mukiibi ono nga yakiikiridde Pastor Joseph Serwadda atali mu ggwanga nga yasumba ekkanisa eno ayogeddeko ne ku kittabantu ekiri mu bitundu by'e Rwenzori omwakafiira abantu abasobeeyo mu makumi, kyagambye nti kisaanye okukoma bunnambiro. Katonda akoowoola abantu batabagane naye okuyita mwani mu Kristo. Ono akubidde ng'asaba abagoberezi okweyambisa amazuukira gano okwezza obuggya mu mitima gyabwe. Obubaka tebukyuse ne mu kusaba okuva mu Christian Fellowship Center e Namirembe esumbibwa Pastor Simeon Kayiwa, ng'ono naye asabye enjuyi zombi olwa NRM ne FDC okukwatagana. Abantu ab'ebibiina eby'enjawulo ffenna tuli wantu wa muntu omu, Katonda yatutonda.